Mumbozi yaffe kuyigiriza amateeka tukutute wa munnamateeka Shamim Malende owa Malende and Company Advocate akunnyonnyola engeri gy'osobola okufunamu ebbaluwa ekuwa obuvunaanyizibwa ku bintu by'omugenzi giyite Letter of Administration. Malende agamba eno esobola okugijja mu kkooti enkulu oba ento okusinziira ku bbeeyi y'ebintu omugenzi by'aleka. Ekisookera ddala ebintu by'omugenzi bwe biba nga bibalirirwamu ssente ziri ku miliyoni 5 n'okwambuka, eyo petition oba okusaba okwo kuba kulina kugenda mu kkooti enkulu. Naye bwe ziba nga ziri wansi wa miliyoni 5 olwo zibeera zino kkooti eza wansi ze bayita magistrate courts. Agamba nti omuntu abeera afudde osooka n'otegeeza administrator general n'akuwa ekiwandiiko ekiyita abafamire okukuba olukuŋŋaana. Ebiseera ebisinga kawo yalukubiriza n'asindika empapula ezo ewa administrator general. Administrator general alina ekiwandiiko ky'abawa ekikakasa abantu abo bwe musazeewo tebe bagenda okulabirira ebintu. Naye olupapula luvudde wa administrator general si lwe lusembayo. Olupapula olwo mulukwata ne muteekako ne application ne mugenda mu kkooti enkulu ne mbeera nga musaba kkooti ekakasa abantu abo abalondeddwa ebaweze bayita letters of administration. Agamba nti abantu abo baddayo wa administrator general ne baggulawo fayiro era nga wano basasulawo 2,000 zokka. So obuvunaanyizibwa bwona afunye ebbaluwa kugabanya bintu ebyo mu bwenkanya mu bantu bonna, era waddembe okuyita olukiiko lw'ekika oba olwa famire babeere nga bakubaganya ebirozo n'okukkiriziganya bute bagenda okukola ki okugabanya. Era bw'amala okukikola etteeka limulagira nti alina okumakinga sure nti mu myezi 6 azizaayo report mu kkooti eyamuwa ebbaluwa ezo n'agiraga engeri gye yagabanyizaamu ki ebintu ebyo. Era singa aba takikoze mu myezi 6 ng'ate tewali nsonga yonna gy'awadde emulemesezza tazzeeyo mu kkooti kusaba lukusa kumwongera biseera, ebbaluwa ezo zisobola okusazibwamu ze baamuwa ne baziwa abantu abalala era guba musango gwa naggomola. Agamba nti kirungi nnyo okusengeka emaali y'omugenzi ne mugiteeka mu kiwandiiko. Ndi Sulaiman Mutebi, Bukedde TV.